wanyala nabikuba nti okirindira kuna kalondo shena na tsarho makondo la FM radio kusima kwaniriza program yefe iye shenda na tsarho makondo la FM FM radio buli lwa mukaga tubera waneno mu program yafe enganzi program ensonga z'ebyobusika tutunulira ani akusikira ani asika asikaddi ate kikyalina okubeera nti asika joino manya nti tutunulira ku maali y'omugenzi maali y'omugenzi gye tubatwogerako either oli mukyala oli mwami oli mwana oli jjajja buli omu abafudde mu tulubeeryo tubatunulira nti abaddeko ne maali waba abadde ne maali ani asaanidde okubeera nti agifuna mukadde ako jjukira eno programu tutandika okuva ku ssaawa 3 paka ku ssaawa 4 ne mukadde waffe His Eminence District Kadhi we Bugisu Sheikh Isa Ahmad Masaba gwe tubeera naye kubeera ntogerezeganya tusharinga nga tubuulira biki ebiriyo era njagala nkubuulire nti nze muganda wamwe mutabanyi wamwe muzukulu wamwe musakulu nagwere emirali mabega wakazindaalo pozi nawe ali ku channel yaffe ya Qibla Islamic media tukwaniriza ndakyemanyi nti koli otugoberera bulungi nnyo mukadde waffe yamazedde okubeera nti atuuka era mwali bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khayri khalqillahi nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa ashabihi ومن سار على هديه إلى يوم الدين أما بعد abebitibwa nga bulijjo abatuuliza abaami n'abakyala abenzikiriza y'Ikiislamu n'enzikiriza endala zonna abawuliriza radiyo eno IUFM assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na tukasusobera nti tukulabeera n'okuwuliriza ku mpewo za IFM ndina ekibuuzo nokwadde waliwo omusomo gwe twali twatandika naye wampa edhini nti wabaawo ekibuuzo waakiri tukyanukula netuba nti netulooka tugenda kuba ew'omusajja mu kufumbirwa ew'omusajja omusajja yamusanga siwanzikiriza y'obusiraamu kisana ne katuuka nga muwasiriza n'akkiriza n'asiramuka mu kusiramuka ne bazaala abaana 3 omulenzi omu n'abawala 2 kisana ne katuuka ne bafuna obutaakanya omukyala n'avaawo mu kuvaawo we yadde ewaabwe n'ava mu ddiini y'obusiraamu katono omukyala abuuza nti asikirizibwa okufuna ku mugabo gw'omusajja n'abaana bwe ate kyenjagala nkujjukize omukyala ono nga bwe yava ewa bba yadda mu ddiini ye etali nsiraamu kyensobola okwogera Kadhi. Ensonga eyo twagyogerako mu topiki eyali egamba nti mawaani wal irthi ebintu ebigaana omuntu okusika nga mulimu ikhtilaafu ddiini okwawukana mu ddiini ate bwe kituuka ku kubeera nti omukyalo ono yava mu busiraamu twakyogerako ne tugamba nti ffe obusiraamu butukkiriza okukolagana n'abantu abatali basiraamu mu buli ngeri yonna naye nga ffe tuli ku ddiini yaffe nabo bali ku ddiini yaabwe naye ate obusiraamu bwe bumu butugaana okukolagana n'omuntu eyava mu busiraamu omuntu bw'abanga tabeerangako musiraamu amateeka gukolagana naye weegali era malungi nnyo sigalina mutawaana kati bw'onoosiŋŋaana nti kati we tuli wano teri kika simanyi oba amiri eyo mwe muli basiraamu beereere naye ffe
tuli basiraamu tulina n'abantu abatali basiraamu. Yes. Naye omuntu amaze okubeera omusiraamu n'avaamu obusiraamu bulagira tubeere nga tumukyawa era situyinza nakumuwaaki kubaako wonna we tumusembereza muki mu bintu abahulama abamu baatuuka n'okugamba nti omuntu bw'abanga yali musiraamu n'avaamu n'osiŋŋaana nga afa ennyonta ate waliwo n'embwa naye efa ennyonta owambwa subhanallah ye tomuwa Allahu akbar. Kubanga aba amaze okulangirira ali harbi aba ali mu bantu abalwanyisa obusiraamu. So abaana bo basigalayo nga baki nga booli kuba basiraamu naye ye ekyokuva mu busiraamu kiba kimugjeemu mu kusika. Linda muka okatono. Omukyalo ono yalina emaali ye kati ate ye emaali ye omusajja asobola ogifunako n'abaana. Emaali tuba tukolagana n'abantu abatali basiraamu just tiwaliwo condition yonna naye wano tuba twogera ku muntu ng'afudde obusika bwe kyekatwogerako. Ebbanga lye bamala nga ono mujeemu ono si musiraamu ono musiraamu ne bakolagana mu mbeera yaabwe situgaana kubeera nti bakolagana mu maali yaabwe. Naye wonna wekituukira okubeera nti kati kifuuse busika situmuyingizaawo. Kati kyamadde ngamba nti yaba tegeeza n'omwami takkirizibwa kusika mukyalo oyo. Allahu akbar. Ate abaana kugamba oli abeera maama waabwe era bwe bibeera nga busika waliwo amadhihibu agakkiriza ne gagamba nti abaana bayinza okusika wadde maama waabwe tajja kubasika kubanga kiri kyateekebwawo nga kiki nga kukangavuula muntu avudde mu busiraamu olwo abakikkiriza naye ate abamanyawala bakigaana nti nedda n'abaana emaali yoli bagireke sibagisika. Toyanze ndowooza wenyini we tuba tweyongerera n'omusomo gwaffe nga we tubadde tutambula ku luli nga 2 ogw'omwenda twakoma twali ku asbabul irth kugamba omuntu asika lwa nsonga ki yatukisiŋŋaana nti okuva emabega eri tubadde tubala bintu bisatu empagi 3 gino 3 naye wano netuba nti byo biringa 4. Ekisooka olulyo omuntu okubeera nti wa lulyo nga mu lulyo mulimu ebikolo ng'abazadde tuvola abantu ojja kusiŋŋaana nti abazadde taata maama basika waliwo embeera yonna ebaleeta ne basika basika ku lwaki lulyo tugamba nti ebyo bikolo mu lulyo kubanga be bazaala omufu. Ate netugenda ne kuki n'amatabi be baana n'abazzukulu naye nga wano tuba tutegeeza abaana babaki b'abaana abalenzi abaana b'abawala wadde lulyo we luli bano bayitibwa bakojja sibasika kubanga sibaawa sibafuna kino. Wetwagambira akagamba nti oli yagamba nti abaana b'abaana baffe abalenzi baana baffe naye abaana b'abaana baffe abawala baana baabwe oba baana b'abantu bali ab'emitala. Kitegeeza nti eyo omwana omuwala ye yekka yasika wano mu kika kyavaamu naye abaana be sibasika kubanga abaana b'abawala si baffe baana baabwe. Kale bwe tuba tugamba amatabi tuba tutegeeza abaana b'abaana ki
abalenzi. Okay. Kakati tunubeera naki nebitwandiise oba biwawaatiro bano abooluganda abali ku mabbali kati be booluganda ensonga eno tujja kugitegeerera eri mu basika abasajja n'abakyala oba tunaaba tubala abasika tujja kusiŋŋaana nga mu basika mulimu abazadde mulimu n'abaana. Okay. Ensonga ey'okubiri nikah obufumbo okufumbiriganwa nga okufumbiriganwa mu busiraamu kuli ku kiwoowo kuli ku ndagaano ey'obufumbo. Yes. Kye tukiyita ekiwoowo. Yes. Endagaano y'obufumbo kasita ejjula wadde siwannabaawo kintu kirala kyonna omu ku bafumbiriganwa n'afa oli aba amusika olwaki olw'okufumbiriganwa. Ekyo ekimu kiraga obukulu bw'obusiraamu. Yes. Kale omuwala bagambe nti omusajja yabadde yamuwooyo afudde omuwala alina ekisiraani kale naye nga afuna ati alina kufuna ki Kumaali oli abadde ani ate ekyo si kisiraani wabula kwabadde kugera kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuba naye ku ludda lw'omukyala kiyinza okuba abantu batera kutunuulira sayidi y'abaami mu kusika naye ng'ate n'abakyala nabo bagera ki bw'oyinza okugenda esoroti n'ofuna muwala w'omugagga n'amukuwa ng'omuwala oyo alina ebintu bye taata we yamuwa edduuka lye eriri awo kati obadde okomyewo eno mugenda kukola ki mudda waka mugenda kuteekateeka mbaga naye ng'ekiwoowo kiwedde ng'owulira nti mukwano gwe yakoze ki yafudde kati gwe olugenda olumala okukaaba ng'obuuza munnange Mugenzi tabaddeeko na mwana kati awo oba olina nisfu kuba olw'endagaano y'ekiwoowo yamala dda okubeera nti akusika ng'asikira mu layini y'okufumbiriganwa. N'olwekyo abantu tubategeeza baleme kuzannyisa kiwoowo baleme kuzannyisa ndagaano eyo kasiteggwa tolina kye weekwasa. Abamu bagenda ne bakwata endagaano ezo ne baziteeka ku marriage certificate nedda marriage certificate kijja kukakasa kiri abantu kye bakkaanyaako kino ekipapula kikakasa kiri kyova olaba nti bakiyita marriage certificate si certificate marriage kino kikakasa bufumbo obubaddewo kitegeeza nti gundi obufumbo bwe bujjula nga wakuwa ekipapula ng'ekipapula sikiriiwo toyinza kugamba nti ate obufumbo bufu ate ekipapula nibwe kinyirira kitya ng'endagaano siyaliiwo bubeera bufu. Singa tubuuza ntugamba tuwafuna bali certificate naye akidi yali luddawa ekuŋŋaanya empagi z'obufumbo teyasi yaliiwo tugamba nti ekipapula kiki ekipapula kifu kitegeeza nti nsobola okubeera mu bufumbo obutukuvu nga sina certificate nkifunye. Yesabukala ekyo tuba tutegeeza nti mu bufumbo certificate si mpagi kuba buli kintu waliwo ebikikola naye certificate si mpagi z'obufu teri mu mpagi z'obufumbo. Wabula kino ekiwandiiko kyo kigenda kinnyonnyola muntu atamanyi nti mwakola ki mwafumbirigana kubanga anoonya bunoonya ekiwandiiko kino kyafulumizibwawa nti ofiisi yani yakaadhi singa kiba sikiriiwo aba afuna obuzibu. Agenda kunoonya imaamu agenda kunoonya omujulizi agenda kunoonya naye wano kyo kiba kyerazewa kivuunula ebituufu byemwagira ki byemwakola. N'olwekyo abantu basikiragana
niwankubadde nga sibannabala kwegattako wadde mulundi n'ogumu. Olutalo teruba lungi awo. Anti luba lungi eri abantu abatamanyi busiraamu oba batayagala kubukolerako. Naye nga siruba ki? Siruba lungi ku muntu akkiriza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ensonga ey'okubiri oba nga situnagenda ku nsonga ey'okusatu, waliwo ebintu obufumbo bubeerawo na kiwoowo na kukola ndagaano. Ate obufumbo ne bugwawo na musajja kuta mukyala we. N'olwekyo wano tutunuulira omuntu ono agenza okufa nga yata mukyala we nti naye bw'abadde nga yamuta idda ebadde yaggwako. Nti idda ebadde tenaba kuggwako aba amusika. Gamba nti idda kyekika. Idda lyebbanga omukyala lyaweebwa mu mateeka wadde nga bba mutadde asigale ng'ali mu maka ago okumala emyezi 3 oba entukula 3. Olwo nno omusajja alyoka abeere nti kyayogedde kibeere nga kikakase. Bw'abeera nti amugambe nti munnange twawukanye, kabeera amuwadde ebbaluwa batamuwadde ebbaluwa, etteeka ligamba nti omukyalo oyo alina kusigala mu maka ago okumala emyezi 3. Bwe giggwako nga omusajja tannaba kubeera nti amuddiddemu ne liggwako, kitegeeza nti omukyalo oyo aba agize ateereddwa. N'olwekyo ebbanga eryo lye balinda eryo nga basibirinaba kuggwa, kitegeeza nti omukyala bba n'afa aba asika. Omukyala aba asika kyategeeza. Naye bw'ebeera nga eri talaaka eri ng'eweddeko, olwo aba tagira ki? Tasika. Aba tasika. Naye nga tasika, waliwo akawaayiro kayingirawo nti wadde nga talaaka ebadde nga yeri gye tuyita nti ba'in, kugamba tajja kuddira muki mukyalo, katugambe ng'ekyokulabirako. Oli bw'ata mukyala we omulundi ogusooka n'agamba nti nkutadde, etteeka ligamba atuule kye tuyita idda emyezi 3. Ekyo kiryoka kikakate. Omwami bw'amuddiramu ng'emyezi 3 ginnaba kuggwako, kitegeeza nti ekizibu kiba kivuddewo. Naye talaka eba eyingidde. Nga kyali mukyala wange ate talaka eba eyingidde. Kugamba kati gwe talaka ye eba eyingidde kati mukyala wo, naye ng'omulundi ogusooka guba gukoze eki? Waliwo attempt, yakolako attempt esooka. Kubanga Allah agamba nti at-talaqu marratan. Kyobalaba nti omuntu okuta mukyala we si kintu kyakuzanyirako. Era kiri mu bintu ebitasaagirwako. Mu hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba ebintu 3 nti jidduhunna jiddu wa huzluhunna jiddu. Kobeere nga obyogedde ng'okakasa bikakata, oba obyogedde osaaga bikakata. Kati mubyo n'ateekamu naki n'omuntu okukya mukyala we. Kitegeeza nti omwami si kirungi kuzanyisa kigambo kuta mukyala. Oyinza okumutanga tokeze eki kuzanyisa ntya tukyogerako gwegumira ebizibu ebisigadde, naye wootuukira okugamba nti ngutadde, olina okumanya nti kati kasita okyogera omulundi ogusooka abeere nga idda ziweddeko oba siziweddeeko, naye ekigambo ekisooka kimaze okukola ki okubalibwa. Kakati kyetuyita talaaku eri ba'in kwe kubeera nti omukyalo omutadde emirundi 3 tokyamukola ki? Tojjamuddira. Kati awo tugamba nti singa ng'oli atadde omukyala entammeka 3 era tumutunuulira amutadde
nga mulamu bulungi. Singa nga akikola nga mulwadde tugamba nti kizeemu kye tuyita shubha. Nga tugamba nti omwami ono alabika abadde atya mukyalo ono kumukola ki? Kufuna maali. Kufuna maali ye. Ate awo situkikkiriza. Singa talaaka ni bwebeera bain naye nga etuukidde mu kiseera ky'okuba nti ono agenda kufa. Era amateeka okusanga nedda aba alina kusika. Kuba kitegeeza nti okukikola ayinza okuba nga yabadde agadde kusubyani omukyala kufuna ku maali okubeera nga afuna ku maali ye. Okay. Kyekimu n'omukyala bw'alaba omusajja nga bw'alaba nga ye omukyala yanaatera okufa nagamba n'ekyanga kyanga nti nze kati nze njagala khulo. Okay. Naera kimukwata. Okay. Kubanga oli ayinza okugamba nti ayinza okulaba nga mulwadde omukyala ali yekka talina mwana. Yes. Kitegeeza nti kati omwami aba agenda kufuna ki? Yes. Kitundu kya maali eyo yonna. Kati ayagala amugire ki? Amusubye maali eyo. N'agamba nti kati tukole kholo. Siraba mu makulu gaabo. Akirika muweeyo ko miliyoni zino kugamba bakuyita kugula talaka naye mufiirize okubeera nti bwe mba nfudde afuna kitundu ky'emaali yange. Okay. Kubanga marriage weeri kati ng'ebenda kuno ne certificate yamala okugigira ki? Okuluma. Okugifuna. Okay. Nga n'ekyokusatu ye muddu twagamba nti si kikyaliwo kisiba kyali muddu. Mpozi n'ekyokuna wano al-Islam Busiraamu. Yes. Twakinyumirwa nti wadde wano mu Bugisu kyaliwo okwo waliwo omwami yatukolanga mu dduuka awo ku ssaawa. Naye kigamba nti omwami oyo yava Rwanda naye muno yali talina mwana talina ki. Kati bwe yafa yasalawo emaali ye n'agamba nti n'agamba esigale naki? N'Obusiraamu. Yes. Kati n'olwo Obusiraamu buba busise. Buba busise. Okay. Nze ensonga ennya zetwalaba ezaki ezikkiriza omuntu okubeera nti akireminga okufuna ku busika. Yes. Ensonga ey'okubiri simanyi oba ebiseera bimala kuba kati tuba tugenda mu bantu abagaanibwa okufuna ku maali yaki ey'omugenzi. Yes. Naam. Tuyinza obikoonako ezo nazo nabo bali basatu. Esookera ddala ensonga esookera ddala eyimisa omuntu okufuna ku busika bwe buddu. Aleko obuddu twagamba nti omuddu sibamuwa ssente sibamuwa obusika lwa nsonga nti ne baba n'abumuwa bujja kuba bubwe. Kuba omuddu talina kyagira ki kyafuga. Buli kyonna kye muba muwadde omuddu kiba kya mukama we. N'olwekyo omuntu ebbanga lyamala ng'ali mu buddu situyinza kumusikira kugamba nti asike kubanga bwe tumusikiza bwe tumusikiza mukama we ebintu ebyo abigira ki? Abitwala n'abyeddiza. Ensonga ey'okubiri kwe kutta oba okubeera nti omuntu oyo yakoze ekintu ekiteeberezebwa okubeera nti yakivuddemu omuntu oyo okolaki okufa. Bwe kibanga bwekyo bwe kisiŋŋaaniddwa n'obujulizi ne bulaga nti ono omwana we yennyini alabika ye yamuwadde obutwa n'amutta kasi tokola ki naye tafuna. Nga n'ekyokusatu kiri kye twogeddeko wali ikhilaafu ddiini okubeera nti abantu abo baawukana mu nzikiriza. Naye twagambye nti abantu abo baawukana mu nzikiriza waliwo abawulama bagamba nti nedda omusiraamu ye asobola okusika naye ng'ate oli ye tasobola kukola ki? Tasobola kusika. Tasobola kusika.
ogamba ono ffe nga twazaalibwa katugeze mu b'eŋŋanda ffe abajjajja ono tuli basiraamu jjajja gundi tebaali basiraamu tebajja kusika so si nti baali basiraamu eddiini yaffe ne bagivaamu tobola bantu advice yetuwa nti mwe muwaŋŋane ebintu byammwe nga mukyali baki nga mukyali balamu kubanga awo muli open okukolagana n'okuwaŋŋana ebintu nga bwekigiraki nga bwe mulaba naye oli kasitaafa amateeka gaba gamulibitinga ono obuli ompozi nga waliwo kyetakonyeeko kaadhi musomo gw'obadde oyina otuwa naye tuba ne kaadhi buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 3 paka ku 4 naye ng'ensonga etubeesa wano eno kubeera nti tusharinga tugezeganya ku nsonga ez'ebyobusika kulaba ani asika emaali y'omugenzi agisika ddi biki byalina okufuna byonna tubeera wano eno nga tuwuliziganya ne kaadhi. Qibla Islamic Media. Qibla Islamic Media.